Ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi oguwedde ssentebe w'ekibiina ki NRM era nga ye mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yeetaba mu kuwenjeza munnakibiina ki NRM Farida Nambya Kalulu akokojjoza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North oluvannyuma lw'okufa kwa Muhammad Segirinya eyali omubaka w'ekitundu kino. Okunoonya akalulu kano Nambya kw'ossa n'abakulembeze ba NRM abalala bakukomekkereza ku kisaawe eky'oku muzikiti gwa Mbogo. Kalulu ka Farida Kansonga mukama wange Pulezidenti munyambe tumusiime. Ng'olukungaana luno lugenda mu maaso waliwo omuvubuka atasobola kutegeerekeka eyalabwako ngadduka nga yolekera ewali omukulembeze w'eggwanga kyokka ebyokwerinda ne batamuganya. Akalulu ka NRM ono oluvannyuma kyategeerekeka nga ye Yoramu Baguma ow'emyaka 28 nga mutuuze w'e Katabi mu disitulikiti ey'e Wakiso. abagalwa Kati olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti esookerwako Kawempe n'aggulwako emisango 3 okubadde okunyiza omukulembeze w'eggwanga okujemera amateekako n'ebiragiro okugasa n'okulumya omusirikale. Ogw'okubanza n'ogw'okukola ebikolwa ebigenderire okunyiiza ninga kukola ku bi president playground akisaayi kya Mbogo olina ekigenderwa ninga ki omu kenda amateeka okakora ebikorwa ebirabya bigenderire kurabya ku bi president ngu okateera Lieutenant John Sande Natukunda omushango gwa kashatu ngu okajemera ebiragiro ebyakwirwe ofisa wa government. Omulamuzi Damali Agumasimu agubadde mu mitambo ontamukkiriza kwewozaako bw'ategeezezza nga batalina buyinza bwonna obuwulira omusango nga guno ogwa Nnaggomora. Court teine bushobozi bw'okurro egy'emishango. Court with competent jurisdiction shall record his answer to this charge tomorrow, the 16th of April 2024, and his rights shall be explained thereafter. Amusindise ku alimanda okutuusa olunaku olw'enkya alabikako mu maaso g'omulamuzi omukulu olw'okwetandika okuwulira omusango gwe.